Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Nakuteba y'omu. Nzikiriza nkusooseeko mu kanyomero kaffe manya olulimi lwo era nga muno mwe tugenda okusinziiranga twongere okubanguka mu lulimi Oluganda. Obadde okimanyi nti omukyala afuna lubuto n'abeera muzito olwo n'azaala, naye ate ye omuzaana abeera tulya mugema n'asumulukuka. Kaakati ensolo awaka efuna eggwako era ensolo zonna zizaala okuggyako embwa ebwagula obubwaguzi. Ensolo okuzaala emala kusala so nga embwa emala kulundugga. Olulimi Oluganda kya bugagga kye tulina okukuuma ffenna. Nzikiriza tweyongereyo mu kitundu kyaffe ekyokusatu ekyessuula Omuwala Weera. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Nali mmaze okugwa ku ntatta olw'obudde okubeera nti bwali bunzibiridde olw'enkuba etaasobozesa Weera kudda waabwe mu budde, bw'atyo n'abeera nga yasangibwa mu maka gange n'embeera nga nali mmenye agamu ku mateeka ag'ekyalo kwe twali tuwangaalira. Nali mmaze okubeera nga nkubibwa n'enjoojezebwa n'embeera nga natulugunyizibwa nnyo nga kw'otadde n'okubeera nti nalagibwa obukyayi obwali obw'ekika ekya waggulu. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu ekyessuula Omuwala Weera. Lugaba wa kisa era njagala. Namagamaga ekintu kyonna ekissi ne kimbula, naye mbeera kukikwatako bwe nti okunfulumya ebweru mu nju nandereseemu omulambo. Mazima nakubibwa bubi nnyo awataali kusaasirwa, nakunyibwa emimwa n'ensikibwa amato, n'enkubibwa agakondo omutwe gwonna ne gujjula enkufu. Naye ekyo kyali kituuza. Ddala abantu balamu magoma. Olaba n'abavubuka abaali mikwano gyange ennyo nabo bankuba. Nga bamaze okunkuba batyo nze nansanyaladde, omwami kwe kulagira abantu bonna okuddayo mu maka gaabwe. Mu kaseera ako bandagira okutambula naye nga gye ndaga simanyiiyo era n'ebyafa ku Weera saabimanya. Nga tukulubba ekiro ekyo kasirise nno yogayoga wa muwaanyi. Nga tutuuse mu kisaakaate nakwasibwa abambowa abamu abataali na kisa n'akatono. Bankaliga ku miguwa egy'ekitalo. Nga bamaze ne bantwala nga badduka okutuusa lwe bansuula mu kayumba akaali kajjudde kukuuzi ate nga tekaggalwa. N'ensolo omu ng'enkukunyi zeerumira, empewo efuuweeta, ensiri zinnuma, nga n'agakonde n'agaggo bye bankuba bimpa ekyokutuusa enkeera. Ebirungi bye nali nkoledde abantu b'oku kyalo kyaffe byali byerabiddwa, era n'obukulu bwange ng'omubaka nga nabwo tebukyajjukirwa tebukyanyamba. Nkwaniriza mu ssola yaffe ey'omukaaga, nsindikibwa mu kkomera. Enkya mu matulutulu mba ndi awo ng'omumba woono. Olwatuuka talina kye yaŋŋamba wabula okukwata emiguwa n'ansumulula nga bwansikaasikanya. Obulumi obwandiko bwanjuliriza nti singa yandekanga bwe nasula kyandisinze, anti buli we yakwatanga ng'alinga akwata mu bbwa. Bwe yamala okunsumulula n'andagira okusituka ntwale gye baali banneetaaga. Omubiri guno. Omusajja yalaba ngwirana bwe ntyo ekisa ne kimukwata n'aŋŋamba nti, kale ogira otuula wansi osanyulukuke, we naddira onooba osobola okutambula. Omusajja olwankuba enkoona ne nannama ne ntandika okugolola ennyingo ezaali z'ennuma ebitalumika. Nasooka kwegezaamu kuyimirira, oluvannyuma ne ntambulamu. Awo nno omusajja we yansangira. Omwoyo omusaasizi guli omumba we gwe yandaga ate olwo tegwamuliimu. Olwantuukako n'andagira n'ekkangu okutambula. Olwo nno amaze okunteeka ebyuma 2 ku magulu ebiraga nti ndi musibe. Tetwalwa nga twatuuse dda mu luggya lw'embuga ya Muwaanyi. Nayimirirako katono nga mpulira sikyasobola nga ntuula. Essaawa okugenda okuwera 3 ng'olukiiko lukubyeko beddu.
Omusango ogwange gwe gwasooka mu ddiiro. Olwali okuyingira mu kisenge ebitaasa ne bisaala. Amangu ago omumba wanandagira okweyala wansi. Essanyu lyajula okunzitira muli era ne neewuunya n'obusaasizi omumba wa bwe yalina. Anti ng'okuyimirira njula okufa olw'agaggo n'agakonda agankubwa. Naye gye nakomye okusanyuukirira n'okubalagalwa gye kwakoma. Nali nsiriikiridde ne ndirira ebiragiro ebirala nagenda okuwulira ng'ebitaasa bisadde. Amangu ago abantu bonna ne bayimirira obuteenyeenya ate nga tewali na kwogera. Nagenda okwezimuukiriza ng'emigga egy'amaanyi ginjogererako. Omumba ow'omu yayimirira ku mukono gwange ogumu n'omulala erudda ne balyoka bankuba mu mpalo. Ono bwe yakubanga yabanga nzijjako omuggo ate owookubiri n'akuba. Naye yabanga agalula ate yasoose n'akuba. Emigga egyasooka gyanneesisiwaza ne ndeekaanira waggulu nti, "Woo! Ssebo, bassebo temutta!" Ero nalyo nagwa mu tteeka anti nga mu maaso ga muwanyi temuleekaanirwa. Kyokka b'abakubi tebaafaayo era tebaasalako ku kukuba kwabwe. Olw'obubalagazi obungi obw'omuggo ogwasooka saasobola kwekuuma butassa mikono mabega. Naye ssebo nagiggyayo lutali luno kubanga mu kaseera obuseera akatono kati baali bagibabisa emiggo gye saamanya. Okukuba kuli nga kwa kitalo nnyo. B'abakubi baakubanga mu kifo kimu nga babala emiggo emisale. Akubibwa bwe yeekyusanga n'assaawo ekikugunyo nga bo tebafaayo nga bakikuba. Nga mmaze okuweebwa ekibonerezo bwe kye baayita ekiyabayaba nalagirwa okusituka wansi n'okugenda mu maaso ga muwanyi okweyanza. Mukama wange nali musajja atagonda mangu naye ku olwo nali njidde. Bwe nasituka okutambula abantu nabawa enseko anti nga nkirako omuntu eyagongobala edda ali awo gongobe. Mazima ng'emabega wanzitawanga gye nali nsibye endoddo era nga wambabuukirira ng'awali omuliro. Muwanyi yalaba mbeteggera ngenda gy'ali nangoba nzireyo gye nali nva ntandika okuwoza. Nga neesimbye mu lukiiko, omuwandiisi w'olukiiko naye n'ayimirira n'ekipande okwali amateeka n'atandika okugasoma. Naye bwe yatuuka ku ly'obutawasa ng'omuntu tannamala mu kibanja myaka 7, omusajja gwe nali simanyi nako we yasitukira amangu n'agamba nti, "Etteeka eryo omuvubuka ono lyamenye. Yaddira omuwala eyali yakava embuga ng'amazeeko ekiseera kye eky'emyaka 2 afumbirwe n'amutwala. Kasookedde munaku ono ayingira kibanja tayosanga lunaku na lumu nga talina weera. Yamufuulira ddala mukazi we, ekyo ne munaku tayinza kukyegaana kubanga n'ekyalo kyonna kikimanyi. Ab'ekikoota baliimisizza omuvubuka ono okutuusa lwe bamukutta olubona era kwe kumuleeta wano kaakati." Omusajja yayogera ng'ebyo nga bwe yeesundasunda alinga ayagala okumbuukira okuntaagulatagula. Abakiise bonna nabo nga basuugasuugana batunulaganako beewuunya omuntu amenye etteeka eryali lirudde okumenyebwa. Omuwaabi bwe yamala okuwa empoza ye n'atuula. Awo ne wabaawo ate akasiriikiriro. Naye ebigambo bye nalowooza mu kaseera akatono ako obungi byakirako omusenyu mu nnyanja. Nga nkyali awo nnyimiridde enzunga n'okuzunga, omukiise omu kwe kumbuuza nti, "Munaku, olina kiweegaana mu ebyo ebikuvunaanibwa?" Ampuliriza omulungi. Bagamba n'alima awagonda amala na nnyoka, so nga n'enswaswa eteyanula yekola eddiba ly'engalabi. Nzikiriza neetegule, tujja kusinziira awo wennyini twongere okumanya biki ebyaddirira. Akuume atakuumira mpeera.